Muzaata abadde musajja nga tiyeri yantama kumpi buli munabyabufuzi wano wetutumu Muzaata nga yakuwarampye nga tatya kabe president naye omuntu ali omu yekka Muzaata afude nga tawarampye ye Kyagulanyi Sentamu Robert era Muzaata yayogera bwati imwe bantu mwe nga mparampa naye bwe muraba nga sisobode kuwarampa Kyagulanyi ono naye njagala mbabuuze mwe bantu mwe bali mu government bwembanga byarugaba ndina abakuuma bankuuma sibeeganye bakuumye bange bali private bange naye omukubo ne bamusanga n'ebyokulwanyisa nga mukumi wange basobora batya kumutwara ate nze gwe bakuuma ne batankwata sina kunkwata kyokka yadde n'okumpita nkole statement abantu bano timugenda kutuzanyisa kubanga timulina logic tugendanga kubabuuza buli kimu ku kimu munyonyere gwanga n'ekyo kyo kitegedde olina abakuumi bali private bamu basanze n'ebyokulwanyisa babakutte yadde n'okukukwata yadde n'okukozesa statement muleke kambabulire mwe bantu mwe Museveni eno gwe muraba abantu abasinga obungi mu Uganda bamuwagira bangi nnyo in fact mu byafaayo bya Uganda teri president gwe baali baagadde nnyo nga president Museveni taliiwo wabula teri president gwe bagenda okukyawa era gwe bakyaye nga president Museveni Okay, bana Flashlight Channel Uganda tweyanziza nnyo mu kaseera kano okusigala nga mukyali wamu naffe naddala mu abana Bulaaya mwebale kutwagala naye nkyabasabako kintu kimu mukkirize mugaane Uganda wetuli naye ate mu kaseera kano waliwo embeera eriwo eya COVID-19 nkyabasaba bannange temwambala mask lwa poliisi temwambala mask lwa kuba nti bakuyimiriza twambala mask kuba nti nno ki yambala mask otaasa obulamu bwo ate yambala mask oyambeko ne bamu ne mukwano gwo please mutambeko ne kasabbuuni oba sanitizer mubeereko abalamu tukyabaagaliza obulamu ate tubasaba n'omulembe oguddako oba oguliwo oba n'omwaka ogujja gubasange mwena nga mukyali balamu nawe ali mu kweyanira enkyukakyuka okufuna omukulembeze omupya akusange nga omulemamu kuba Robert singa abazze ku makya taagala kufuga mirambo oba Museveni yakome taagala kufuga mirambo any other person so mwambale masks mwekuume eri obulamu bwammwe so n'olw'ensonga emwe abali e Bulaaya ba SK Sara mwe abatubeereddewo mwangambyeko sitera batumira mbatumidde abali mu Oman mwebale nnyo mwebale kutwagala abali mu Qatar mwebale nnyo abali mu America namwe mwebale nnyo okubeera ku mukutu gwaffe namwe abali mu UK mwebale nnyo ate bwe musaasanya information yaffe ensi yonna n'ebuna ensi yonna ne mukulu ya Lugaba wanaye ndaba kati ensi twetaaga CNN naye kube ku masimu egambe okula political issues enonye bya Lugaba tusiima mwebale kumuteeka ku mutindo we mutate twali baddewo era tweyanzege mwebale kutwagala aba Abu Dhabi Dubai mbasembezaayo olwaleero tuzze wano my Uganda ebaamu ebintu bingi buli lunaku naye ate wiiki eno yonna Uganda ekyaliko ntebenkevu mukko bintu bikyatambula nga balina okutambula naye ate in the process mwatusabyeko ne mutugamba musaba mukulu bya Lugaba akoleyo ka episode nakata dakika 15 nga ka luzungu mwabaibulabe mwatusabye era tujja kugezaako ko tulabe nga bwe kinaasoboka tuddeko mu lufuutifuuti awamu n'olunnansi naye ate mu wiiki eno wetambudde tetambudde bubi etambudde bulungi Omukama yeebale naye ate twetaaga kwebuuza ku mukulu bya Lugaba our political analyst nti campaign zino yes zitambula naye kati kiki ekiriwo ebintu bitambula bitya mu nsi eno okutwaliza awamu mukulu bya Lugaba tweyanziza nnyo tweyanzika okubeera wamu naffe wano ensi kwagala naffe tuli basanyufu nnyo nange mbaagala nnyo kizaamu amaanyi bw'oraba nga buli byoyogera
sikusanyuka koka sikusanyukira byenjogera nenga abantu babitegeera kye kisinga obukulu bategeera kye kyenjogera naye nasanyuse nnyo wali omukwano gwange yagenda mu US eddako naade namwerabira Eddie yakunyonyeza Eddie nkutumiddeko twakolanga wamweyo wafu mu downtown ye nasomoka nagenda eri nesinga tyansindikidde ekifaananyi naade mwerabidde Eddie nkutumiddeko n'emikwano gyamwawo mwonna bo screen bagiteeka mu US nga balaba flashlight. Yes. Bebale kutwagala Sara nkutumiddeko nnyo akensuso webale nnyo mukwano gwange nnyo ndina mikwano mingi nnyo nali sikimanyi mu Uganda n'ebweru ndina mikwano mingi nnyo naye ekisooka the other time when we shot the other video Sheikh Nuhu Muzata had not died. So oraba na bwe twaka shooting aka video ngo oraba abantu basasira Muzata nze twari tumaze kumaliriza naye abe abana Uganda abasiramu mwena mu gwanga mbasasidde nnyo nange nga mwendi okufiirwa omuntu mukuru bwatu Sheikh Nuhu Muzata nemu African culture omuntu bw'abafudde ffe twogera bitono abantu bedda kye bategeeza kubanga afudde nubwo mwogerako abatakyadda kwedifendinga so tumwogerako bitono n'ebintu nga bibiri byokka eri Nuhu Muzata ekigenda kubinjogeza nze nsoma embeera z'abantu ninsoma na faces zaabo ekizitegeeza mu kufa kwa Nuhu Muzata. Sheikh Nuhu Muzata yeyongedde kuba masheka abalala abazenga bafa eno phase ya kubiri yaba masheki abasiramu nga bafa phase ya soka yali ya masasi aba masheki kumpi nga 20 bonna batibwa amasasi mu Uganda muno nga babase bonna batambulira ku pichi kyewunyisa bonna abe bakuba amasasi ba masheki ababa tabali batambulira ku pichi era nagamba nti banange abanyonyereza aba intelligence obwo nabwe awo timwari tandikidao bonna bwa chipichi zibagirako ni batamasheki naye ng'ekikule kye nayogeranga mu biseera ebyo bonna n'olwaleero teri report eyava mu government nti Sheikh ono yatibwa gundi ne gundi teri report yadde n'emu kati ekyo bwe kyaweddewo kati phase y'okubiri eno nze neekanzeemu bw'olaba Dr. Kalisa Sheikh Nuhu Muzata ne Sebagalalo wagendedde n'ekyewunyisaamu ekyankanzeemu na nga Sheikh Nuhu Muzata ng'ali ku ndiri anaatera okufa ne Elias Lukwago naye twali tumufiiriddwa ye ekirungi ne bamutusa mangu n'agenda e Nairobi. Kakati abantu abali mu gavumenti nze mbasaasira Yesu okufa kubeerawo bana abantu eyinza kuba na natural death naye what a coincidence ng'olaba Muzata ali ku ndiri ali bubi Elias Lukwago naye ali bubi bamudusiza kati abantu bo ku mimwa gy'abantu gavumenti bw'ekyayibwa kumpi buli kintu ekibaawo bagyekengera n'oluusi nga tebiriimu naye abantu bagyekengera era nakitegeddeko nti gavumenti yawaddeyo amabogo mangi miliyoni ubanga 7 yes naye bakugamba nti kumpi buli muntu eyabadde mu kuziika teri yagambye nti gavumenti weebale kiraga ki kati eyo mbeera ogiraba otya saagala nnyo kugenda wala kubanga omuntu bw'aba afudde ab'enganda zizeeyo naki omukutu bagulaba saagala nnyo kugenda wala naye gavumenti oluusi eseese emerabe
bano bantu kiki orababwe nayogeddaga nga what a coincidence ne Elias Lukwago naye nga ali bini bamudusa era Katonda yaziza bibye singa naye kyaganye kyali badde kibi ekyo nga tunaba kubasibula ku kintu ekyo kusonga ekintu kikulu nnyo omanyi tulina okwerungamya kati mu kaseera kano naye nga nze neebuuza why is it so nti in the same situation we've seen three very important Muslims in this country. If I may analyze them, if I may list them one, ono Seya Sebagala. Nawaita omwezi gumu nekuddako Dr. Kalisa. Nawaita omwezi gumu nekuddako Muzata. Abadde kumpi abadde agenda ne Elias Lukwago. Yes. Katonda n'atukwatirako. Kakati afuze wenebuuza. Wali okituddeko n'okirowoozaako nti lwaki? Sigaye n'abakristaayo bafa n'abaprotestant bonna bafa n'abakatoliki naye lwaki bano ebikonge byebiri mu kutuka mu ggwanga okiraba mu mbeera ki ensi abantu bakulu bwe bafa bwe batyo ffe n'okusingira bannabyabufuzi tubeera beegendereza titubiyingira mu nnyo wala nnyo kubanga tuyinza kusajula embeera inciting violence. Yes. So tukigenda kompora netukirekerawo wabula waliwo akantu kensobola kugatta ku Muzata abadde musajja nga tiyeri antama kumpi buli munabyabufuzi wano wetutumu Muzata nga yakuwarampye nga tatya kabe president naye omuntu ali omu yekka Muzata afude nga tawarampye ye Kyagulanyi Sentamu Robert era Muzata yayogera bwati imwe bantu mwe nga mparampa naye bwe muraba nga sisobodde kuwarampa Kyagulanyi ono mumanye nti waliwo ekiriwo ye Muzata afude nga tawarampye ku Kyagulanyi kyewunyise fe abamanyi Muzata engeri gyabadde ayogeramu teri muntu gwabadde n'omu yadde n'omu gwatya naye ku Kyagulanyi yagamba nti banange nga mparampa naye bwe muraba ntidde kuwarampa omwana ono waliwo ekiriwo. Yes. So ekyo katukirekera n'olwensonga eyo mukkirizeeyo tuveeyo naye bambi tubasaasidde nnyo famire y'omugenzi Muzata awamu ne Uganda okutwaliza awamu ne culture y'obusiraamu yonna tubasaasidde nnyo naffe tufiiriddwa nnyo omusajja emmekete Muzata abadde ayoga nga wulira nti nno woli va n'okulira nti nno ng'ebigambo ebimuvaamu olaba bikuwa vibe abadde anyuma okumulabako ng'ayogera Allah amulamuze ekisa gyali yonna katudde ku mulamwa gwaffe mu nsi yaffe Uganda gyatulekedde ffe katugezeeko okutambuza enjiri gy'abadde atambuza eri eggwanga kaakati otwebuuza mukulu bya Lugaba nti politics eno wetambudde kati mu kaseera kano gw'ogiraba wa etambudde etya ennaku zino now ekisooka kandidati wange Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert ensangi zino atambula bulungi makati w'okutiisatiisibwa makati w'okugaanibwa okube rallies endala naye kyengezaako okugamba amaanyi na speed era byongeddeko nnyo kubanga yafiirwa nnyo nga bamusibye ennaku 3 zonna. Now ekintu kye nabagamba kati kyenjagala tubeereko olumu nabagamba nti omuliro Kyagulanyi gwaleese kabe President Museveni agenda kutandika kukuba raale twalabyatandise ziko kakati nze ebintu byembagamba abatulaba nze buli kintu kyonna buli kukijjayo mba nkibaziza President Museveni narabye laale ngenda kwogera ku kampeni zino n'obutali bwenkanya obweyerokedde ddala na yatuse Iganga nga bamutegekedde laale y'amaanyi nga akulembeddemu ye Baramu
mumanyi odinamboze hona bonamboze gwe yayita useful idiot nga mutegekedderale n'abayimbi bangi ne Rutayanga kwali mayinja nga kwali eyo rali esooka ejinja naye nga bamutegekedde ekamuli naye nga bamutegekedde kakati imwe bantu mwe kyembagamba tuluddeho nga tubabuuza imwe bantu ba NRM abantu ba NRM covid tebakwata in fact wetwogerera polisi yebuzabuziza yeyisizaawo nti basamoninze Minister Kasoro waliwo ne mupo omulala teri muntu wa NRM atakubarale gagadde naye makati w'obukuumi obw'enjawulo eri polisi nga tibabagambako yadde Kasoro yakubye rale ekyotera naye abane abawakanya government gwe bagikubye awantu mu kitundu ekyo bo babayirira amasasi era bati n'omuntu omu yafudde narabye n'obwana bw'essomero nga bwabadde busoma nga bona bumwe tiyagasi yabuyisiza bubi naye nga Kasoro rale gye yakoze egye yatadde wali nga teri polisi yadde n'omwe yamutataganyiza obugwe butali bwenkanya obufumbekedde mu nsi yaffe wasoose okugamba abantu mwambale mask yes kikuru twambale mask obulwadde weebuli buli riyo weebuli naye nabagambako nti covid y'ebyobufuzi n'ebyenfuna yetutawanyiza mu ggwanga muno naye njagala tudde ku Kyakyagulanye eri ng'ali Kayunga kikuru nnyo wanga njagala abantu baffe babeeri informed bamanye candidate waffe ngeri gavumenti eni gye mukwatamu twaraba Kyagulanyi ng'aganiddwa e Kayunga okubayo rale nga we yali we bamukubira amasasi galyoke gakwate emotoka awone okufa waliwo akantu ke twaraba ffe ke twayita kakanesita kakasukibwa ffe twali tulowooza nti kakanesita naye kizuuse mu by'ebyokwerinda nga wagamba nti yandiba yali bomu era omukuumi wa Kyagulanyi yitibwa Nobert aliho yakwatibwa era kati bangambye nti alikireka bagamba nti kusinziira ku polisi nti aliho ye yakasuka kabomaako nabagambako nti abo abantu Kyagulanyi yabeetegekera naye tibamanya ebintu ebyo byaliwo live ne Kyagulanyi obujulizi bwe yatwala ku electoral commission n'ekyo mwekiri naye ndowooza okuswala kw'abantu abali mu gavumenti bwe baraba nti yali bomu ne beebuzaabuza nti bagambe nti aliho oyo y'omu ku bakuumi ba Kyagulanyi abali private abamukuuma ne bamutwala n'olwaleero akyali mukomera naye njagala mbabuuze mwe abantu mwe bali mu gavumenti bwembanga byalugaba ndi n'abakuuma bankuuma sibeeganye bakuumi bange bali private bange naye omukubo ne bamusanga n'ebyokulwanyisa nga mukuumi wange basobola batya kumutwala ate nze gwe bakuuma ne batankwata sinakunkwata kyokka yadde n'okumpita nkole statement abantu bano timugenda kutuzanyisa kubanga timulina logic tugendanga kubabuuza buli kimu ku kimu munyonyere eggwanga n'ekyo kyo kitegedde olina abakuumi bali private bamu basanze n'ebyokulwanyisa babakutte yadde n'okukukwata yadde n'okukozesa statement kati ekyo kyembagambye bandiyita Kyagulanyi nti jangu okole statement ekyo kiraga ki ekyo kyokka kyekibakuba nga kibalaga omwana mukute wa bwereere nakizuddeko we mwana ave Kabaale yes ave Kabaale in fact ava mu kyalo kimu ne prime minister Ndugurugunda waava wakoze the research yes kakensa nze sibasobola kuba kati ekyo nakyo kati Nduguru Hakana Rugunda nyonyereza ku mutabaniwe
ekibagenda kumukola eyo agugume uronze gembawa kubanga nayogedde n'abantu abamu abasoma n'omwana oyo Kabale aliho yes ava mu kitundu ekiyitibwa Obugonji Rugunda wazalibwa so ebyo byengenda nga ndaba nga newuunya ensi yaffe etuuseewa ekyokubiri Kyagulanyi aze ng'ayogera ekintu kino era ngenda kukiddamu abantu abali mu gavumenti mwalinjagadde nnyo nze sigendera ku mawanga ne Kyagulanyi tagendera ku mawanga n'akatono Kyagulanyi singa agendera ku mawanga ate yali wasizo omunyankole so tabibeeramu naye Kyagulanyi aze nga adinga n'ekintu kino Kyagulanyi buli district gyagendamu buli DPC amubonyaabonya amutangira n'okuyingira mu district bamusindikira omuntu ava mu Western region ejemva akantu akakulu nnyo buli district Kyagulanyi wonna waraze mu ggwanga muno buli DPC ava mu Western region ejemva Kyagulanyi ejo ng'ayingira mu Zombo olwaliro okimanyi nti abadde ku Boko ng'ayingira Zombo eyabadde mu bulokinze kuyingira mu Zombo ye Nahabwe ezombo kino nkireeta lwa kintu kimu ebintu ebisinze okutta gavumenti eno bingi naye bimu ku byo ye tribalism and nepotism nga kikulaga kumpi buli DPC mu ggwanga muno is from Western region. Why? Kyagulanyi kyatwala mu maaso mwe timukizanyisa kumanya nti abantu bano nze simanyi abali mu gavumenti enkola gye bakoramu Kyagulanyi bw'aba akulabudde bw'atyo nange ninvayo nimbalabula egyaba araze mwebuzaabuze afazali muleete OC station nga Murugwara oba nga Muganda nga Kafeero yabateekawo road block nga DPC wekwese wali ng'oli Byarugaba mubikeko kujjako ndowooza ekyokubikako ekirituuma kiba kyakisobola naye ekyo kintu kirimu ebintu bingi kikutegeeza nti abantu abamu abatali mu Western region bandibango abangi bali reluctant okukola bano bye baagala eri Kyagulanyi era waliwo ekintu ekyenkyanyonyerezaako kati Kyagulanyi waaraga abamu abapoliisi beeteekako obukookolo bwonna nga bw'olaba ababbi bazze kubba nga tomulaba face kati wulira abantu bali mu gavumenti ekyo bwe mweteekako obukookolo kitegeeza ebintu nga bibiri ekisooka yes constitution yakyusibwa buli muntu yenna bw'abonyaabonya omuntu n'amutokyalinga oba n'amukolako ekikobero nga mujaasi oba mu poliisi bakutwala ng'omuntu individual bakutwala mu kooti ku kikolobero ekyo kyokoze eddanga mu poliisi n'obwe yattawanga omuntu oba omusirikale bagamba nti he was on lawful duty nga state yewoza no kati individuals be batwala ekyo kimu ekyokubiri kikutegeeza abali mu gavumenti mu mpulirizi kikutegeeza nti n'abapoliisi bategedde nti bakola ebikolobero eri Kyagulanyi kati kababikole nga tibarabika tibabalaba kubanga bakitegeddeko nti Kyagulanyi alina cameras ezisuka mu 10 nga bwe nabagamba so ekyo kyokka kyabatiisa okulaba nti Kyagulanyi alina cameras nyingi zijjayo kumpi buli muntu akola ekikolobero in fact olwaleero ku mukutu n'alabyeko abantu nga abamu basaasira mwesigwa Fred Mwesigwa
ore yatwara Kyagulanyi na Rufenya bamaze dokujeyo n'ekifaananyi kya taata we ye Canon naye nga bamubika nti afudde naye nga bwomanyi social media abantu abamu waliwo abalimu abatalina buvunaanyizibwa kati taata wa Fred Mwesigwa saalyagadde mumuteeke mu mulimo gwa Mwesigwa kubanga nalabya nga abantu abamu balinga abalengeza nga bamubuuza nti ono tumusaasire oba tukole ki ng'oraba lazima no ekyo si kituufu mukireke oli Reverend oba afudde n'obwaba nga atafudde nze naalyagadde families n'okusingira abazadde okusingira ddala abazadde babajje mu kintu kino tubajje mu kintu kino kubanga orders za Mwesigwa zakwata kati taata we ne mama tebalina kye bamanyi ono yagenda eri ne bamutraininga ebyo bamutraininga kati byateeka mu nkola bali tibaliyo tubalise wabula kirimu ebintu bingi ekintu ekyo kya mutawaana bw'oba ng'oli musirikale ng'obonyabonya abantu kikutegeeza ne famire eyo eri ku buzibu butagambe kyekitegeeza olumu Meja General Mugisha muntu yali Kasese ng'ali Mulaale ng'akyali mu FDC mu biseera ebyo eyali abatangira okukola laale yali Agasirwe gwe Agasirwe tomumanyi Agasirwe mu kiseera kye yali w'amaanyi in fact n'omuto Kyemba ya Narufenya y'omu abaagikuliranga naye we twogerera Agasirwe ali mu kooti maasho amazemu emyaka bamukwata mu biseera byakihura emisango gwe bamuteekako gyegimu egy'okutwara abanoonyi b'obudami n'abajja mu Uganda n'abasomosa n'abazaayo e Rwanda it is alleged kubanga musango gukyali mu kooti maasho Meja General Mugisha muntu yabuuza Agasirwe yamugamba nti gwe Agasirwe eneyisa gye weeyisa leera mwegendereza manya nti enkya ojja kubeerawo naye nga toli mu uniform ogenda kubeera otya olwaliro Agasirwe tali mu uniform ali mu mukomera nenga bambuza ekibuuzo yes Meja General Mugisha muntu yakimubuuza olwaleero ali mukomera ali mu uniform y'abasibe ekyo kyentera okugamba abantu baffe abali mu gavumenti nti byonna bye mukora n'okusingira ddala bye mukola Kyagulanyi mubeere beegendereza mumanye nti mumukole ebintu bye mumanyi nti gwe muli bamuvudde mu buyinza namwe gwe bali bikora timulifaayo yes kubanga ekyentera okugamba abantu there is tomorrow ekisa eggwanga lyaffe lino abantu bangi gwe batuuka mu buyinza tebamanyi nti waliwo enkya kyekituleetedde obuzibu so Agasirwe olwaleero bw'aba ng'akola kye tuyita meditation nga meditating at night najjukira Meja General muntu ekyeyamugamba Kasese kyatuukirira kati mwe ababonyabonya Kyagulanyi olwaleero Kyagulanyi yazeemu n'asula ebweru e Maracha gwe yatuuse e Maracha ab'ebyokwerinda beeyo buli w'okusula wonna nga babagambye nti tewabeera wasula wano era n'addamu n'asula mu motoka n'abantu be ne basula bweru naye abantu ba gavumenti kino tebamanyi kyekitegeeza nga bano nge bwali basasudde muba intimidatinga kyokka ne batasulamu Kyagulanyi atambula n'abantu nga bayinza kubeera n'ekikumi singa basula mu hoteeri emmere gye baliriddemu abantu bangi mu kitundu ekyo balifunye ku kasente naye bakafiirwa imwe timulowooza nti abantu abo basanyufu erimwe kubanga no gavumenti ngimanyi tebasobola kusasula roje ezi zonna tebasobola kusasula eyo mmere bantu gye baliridde tikiriiyo ofiiriza bali n'abantu era obafiiriza
ekyo nakyo omubunyivu ate kibeeramu. Nawe olwaleero narabye live Kyagulanyi ngaali ng'atuuse mu Koboko mwatuuse ge maka ga minisita wa investment Anite mberenge negaga enurale eyabadde mu Koboko emenyeewo laale ezizona ezeyakakola butundibwa sente zabonana manvuuri mutwaro t-shirt oyinza kusanga mutwaro mu kitundu naye t-shirt za NRM bagaba bugabe bawa buwi bantu za bwerere naye bameka abazambala ekyo nakyo mukimanye ezooli batunda butunzi ezamwe bazigaba bugabe naye bameka bazambala bwebo bunyikavu bw'abatuuze mu kampini zizino nzize nga ndaba ekintu kizenga kyetinda obukyayi nga bweyongera buli kaseera. In fact abantu abamu okimanyi nti waliwo bakyambuusabuusa nti saava ku Museveni nga bajjukira empagira gye namuwagira nga ono omusajja asobola kuva ku Museveni. Muleke kambabulire mwe bantu mwe, Museveni ono gwe muraba abantu abasinga obungi mu Uganda bamuwagira bangi nnyo. In fact mu byafaayo bya Uganda teri president gwe baali baagadde nnyo nga President Museveni. Taliiwo. Wabula teri president gwe bagenda okukyawa era gwe bakyaye nga President Museveni. Olaba ebintu ebyo gwe bitambira bubiri gwe bitambira wamu gwe basinga okwagala ng'ajja naye gwe bakyasinze okukyawa era ye President Museveni. Kino abantu abali mu buyinza kibayigirize. Edda nga we twasomeranga in fact no at primary level twasomanga kuba emperor abafuganga ensi eno n'akantu akamu ke twabasomako akali very interesting kali the rise and fall of a certain emperor. Gwe history gye wasomako mu primary wasomako the rise of a certain emperor. It's the rise and fall. It's the rise and fall Of the emperor. President Museveni yarisingako, he must fall and the time is now. Abantu ekyo kimwerabira tikibangawo mu byafaayo nti waliwo omufuzi ogwe tusobola okusimako nti the rise of somebody. It is like this. Obeerawo ng'omuntu essaawa eno ogenda kufa, obeerawo abantu bakwagala essaawa eno abakugaana. Kyekiriwo ku President Museveni. N'ebintu abamuyamba bagenze nga tibeefiirayo, olira offices za Nuupu, olira ebya Kyagulanyi byokwagala okumuta, obwo buno obukyayi bwetinze. So abantu abali mu NRM mwali badde mwetegekera ekintu eki kimu, the exit and the fall of Museveni. The exit and the fall of President Museveni. This is a fact. Museveni must fall. Weewaawo how is going to fall matters a lot. Yep. Naye ffe ng'abantu abawagira Kyagulanyi, we would like Mr. Museveni to fall with our votes. Tumukuba karura gwe kutaka. Weewaawo ye yakozesa mundu. Obote nagwa kutaka ne mundu. Ffe twagala tukozesa akarura. That is democracy now. Yes, ife kye tuliko kye twagala tukozese. Nesinga kinayagaana ku kaseera kano. No, gekigaana kambabulire. Tibakulimbanga nti mu Uganda tukyusa bukulembeze. Mu Uganda tuze tukyusa obukulembeze. In all versions. Abakulembeze twakafuna mwenda. Tubadde tukyusa. Timwerimba. Tubadde tukyusa. Akaruru bwe kanagaana ng'ekkubo liri lisobola kubeerawo. Kakati tulina kirala Rugaba tegeeza kense ku kino ku bakulembeze omwenda be twali nabo mu Uganda muno kati tuli ku the 9th one tunoonya essaawa zino
abavuddeko bonna kati wa 10 wa 10 abavuddeko bonna Uganda nga bweri ebadde yiwa musaayi bonna abakulembeze bonna babaddeko Uganda ebadde yiwa musaayi kakati singa tugenda no ku 10th president gwe tuli mukunonya mu kaseera kano okuyiwa omusaayi twatandise kuguyuwa olaba abantu bangi abaze battibwa mu kampeni naye ekyo tikyenkana n'okuguyuwa nga president alimeddeko ebintu byanjawulo eno violence mu kalulu kiraate kyo kiba kirala nekyengezako okugamba nti tikyali badde kirungi n'akamu obutakyusa mukulembeze ku luno nga tuyita mu kalulu kijja kuba kyamutaawaana nnyo abantu abamu ekyatujja ku president Museveni ebintu bingi naye kisooka kyekyo nga tulaba eggwanga lyaffe gye lyava kumpi buli pulezidenti yenna avaawo musaayi guyiika mu Uganda ffe twabaki kyova olaba ffe tugamba tukozesa akalulu onagende n'akalulu bw'aligaana Katonda yamanyi nga tukimulekera nga ebiriddawo yamanyi naye nga abantu mukoze ogwamu yes ate kyamutaawaana nnyo mu nsi eno Uganda mwe bali mu gavumenti mukiwuliriza okumalamu abantu esuubi okukyusa gavumenti yaabwe nga bayita mu kalulu Obote kye yakola yamalamu abantu bonna esuubi okukyusa gavumenti mu kalulu mwaba bagwamu esuubi omu yali president Museveni n'agenda mu nsiko ekyaddirira kumpi emitwalo 80 gy'abantu eruweera so timugeza abantu abali mu gavumenti okumalamu abantu esuubi ntakalulu tikasobola kujja muntu mu bukulembeze president Museveni yakyogerako dda n'agamba abantu akalulu akapapula nako kayinza kunzija mu bukulembeze kati kuno you encouraging people bakozesa akalulu yes twagala tukozesa akalulu era buli muntu yenna ayagala president Museveni anamuyamba okugwa ku kibambulira nabo ne Uganda okugwa mu kibambulira bye kize tugwako tumuma akalulu agenderwa kitulu era president Museveni kwekyo namulabye nga agamba nti kyagole nti mu akalulu kubanga talina kyakuledde gwanga Mr President abantu boyogereramu manya nti bategeera president Museveni ngoyingira mu bukulembeze mu 86 Kyagulanyi yali wa myaka 4 wali yagadde akolere ky'abana Uganda Kyagulanyi oyagala tumubanje kikati omusoro gwaffe gwonna gwe tukuwa Mr President gwogukuumye gwogukozesa ne Kyagulanyi nga mwali nga akuwa omusoro tubanja gwe twawo obukulembeze gwe twawo obuyinza okukuuma esente zaffe omusoro gwaffe n'ebyobugaga byaffe tubanja gwe Kyagulanyi oyagala kola atya Museveni yagamba nti bamuwakati amudi campaigning ayongeze omusaara abajasi ekyo kiri mu kisuubizo kye mu manifesto ye ayongeze ekyo kiri mu kisuubizo bwafuuka president agenda kukola nereka kugamba n'okunenya Kyagulanyi talina kyakuledde gwanga yali bibakoledde nga ayavura wamusanga nga wa myaka 4 yali badde ayamba atya Abannayuganda ekyagezaako kuyamba Abannayuganda ebyaze nga akola nga awa omusoro nga biva mu music iwe Abannayuganda naffe tuzimbye eggwanga lino omusoro gwe tuwa kwe kuzimba eggwanga lino weewawo omusoro gusinga obungi gubbibwa abantu baate so ng'amaliriza Abannayuganda mubeere bagumu Kyagulanyi buli waraga amaanyi geeyongera buli lukya ife ekyaffe bw'oba onyumya n'omuntu wa NRM yenna agumye ng'agamba nti Kyagulanyi kyali kutuwangula bagumidde ku kintu kimu okubba akalulu teri muntu wa NRM ajja kugamba nti tugenda kuwangula Kyagulanyi mu kalulu taliiwo wabula bonyumirawo gaba naye byalugaba naawe byabakama n'arangirira Bobi Wine bo beesize kubba ffe twesize akalulu kati abantu abagize ba Kyagulanyi ffe katukuba akalulu bali babbe kale n'olw'ensonga yabatulaba ku mukutu the Flashlight Channel Uganda topic gye tubadde tudiscussinga nti akalulu kano
katambudde katya ate kali katya kayinza okukomekkereza nga katuuseewa. Iyo discussion tubadde mu lunaku olwaleero. Bannaffe tukyabaagala musigale nga mwekuume nga mwina zi masks nga mwe protectings against that.